Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa era nga yonajjo sinzira okubanga otulaba tuli ku mukutu ogusinga amaanyi ogusinga okulabwa era nga tuli wano lw'ekisa kya Allah eyatonda eggulu n'ensi. It's a reason as to why we are here. So kugamba nti tuli n'omukyala Shamira Yakub SHAM BEADS. SHAM BEADS. Na mbadde mpuliranga erinnya eryo nga ndowooza kiri BEADS. BEADS butiiti. Obutiiti. Embira. Embira. Okay, gwe tulinayo olunaku olwaleero muwala muto ali based in Dubai naye nga munnauganda. Bwe kiri? Yes sir. Nkwanirizaako ku show nsaba obuuze ku batulaba. Neyanziza nnyo okunkyaza Ibrahim Mukasa. Amanya gange nze SHAM BEADS. Sitera ku introducing amanya gange gali. Agewe ife. I always introduce amanya ga business. Agakole sente makulu nnyo. Makulu nnyo ago. Because abantu basinga okummanyira. So amanya gange nze SHAM BEADS. Yes. Tukwanirizaako ku show. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli bulungi? Alhamdulillah. Wow, that is very good. Nali e Dubai, I didn't see you. What happened? Ebyo byali biwanvu kubanga oba byenzagenda kuganira nagamba njagala ba ku Ibra nanga ebya Ibra biwanvu Ibra duka ku airport bikine mga it's okay next time. Kati waliwo ebigambo mpanga alidde Kampala nzaaliddwa Kampala n'abaana bange mbazaalidde Kampala. Naye waliwo ebigambo bye sitategeera bulungi naye nga mpula babikoze. Ekigambo biwanvu kitegeeza ki? Ebiwanvu like omuntu akuwanvuya like I'm making a story long eyandibadde short akantu ng'olaba kantu katono nnyo. So oli yakugamba nti ebya Ibra biwanvu. Omanyi kati ennaku zino kyemmanyi ku muyaaye omuyaaye ne waba musoga ayogera Luganda. Ne omuyaye ne waba mu Lugwala era oluyaye alukola mu Luganda mwana ne wabera mu Lugwala ne waba mu Lugwala kati kakangambe example nze ndi musoga oba nkubye ebintu byange ndi muyaye ndi ku example sibikola naye ku example ndi muyaye nkubye ebisada byange ndi musoga tijja kwogera mu Musoga Ibra ngenda kugamba mwana binkubye. Lwaki abantu benda ino ko Luganda lwaki? I think kati chechi lwe lulimi olumanyikidwa lwe lulimi mu ggwanga nti olwogerwa buli muntu n'ategeera amangu. Nja kwogera olusoga omuntu ampiteko buyisi njogera Olunyarwanda okitegeera nti lwe lulimi olwanguyira abantu. Naliko e Kamudini mu mambuka ku boda ya Uganda eyo Kamudini mu north then naye nga abantu bonna boogera Luganda. Naliko Mbale boogera Luganda, Iganga boogera Luganda, Jinja boogera Luganda, Arua boogera Luganda, Mbarara of course Luganda no Lunyankole. So ekintu ekyo nakyo mbadde sikitegeera. Munnange lwe lulimi olwanguyira abantu n'omwana nga atandika okwogera maama ne waba mu Lugwala omwana agenda atandika na maama lulimi Luganda lwe lwanguyira. I don't know why naye nga nze Lusoga lwe lunyanguyira. Mostly njaga nnyo communicating omuntu ne waba musoga oyagala tuyagala Ibra nze nja kwogera we Lusoga niwonayogera Luganda nze mbozi yange yonna ndakwogera Lusoga because bobo oyagala n'omusoga bwemba ndagaina omusoga ate boyagala omuganda wendagaana omuganda Luganda of course olusi n'ataamu Oluzungu but nende ino okwogera ino Olusoga kinangu kati boyagala n'omuntu nga musoga nga tayidde bulungi Lusoga bataye nga musoga ngaye ali so fluent mu Luganda mu communicating amutya ndogera Lusoga kati kankobera ekintu kyala Ibra omuntu omusoga tabula. There are some tribes ng'omuntu tabula Munyankole nga accent yaabwe tebula omuntu ni waba musoga atya nga akulire mu Buganda era accent tebula like me for example mbeire nze nkulire bweyogerere era gyendidi nti newaka era nkuze nga twogera lulimi luki Lusoga na Luganda ate n'amasomero gensomeddemu nti g'Abaganda naye baana bangi ajja kyenanga Shamchako oli musoga nenga ate njogere naye mu Luganda neneebuuza ategedde atya nti ndi musoga wanti Oluganda luba lumenyefu muyina engeri gye mulwogeramu nga mmenyefu fe abasoga kati tribes endala zonna kati omuntu waliwo abantu nga balina okutu kuno waliwo akantu akali mu matu munda eyo
akakugamba nti ono mugundi nesi buli muntu nti akalina kaba katika okategero te yeberanga sense eye 10 10 cents. Okay, tuli powered by Roast Coffee Academy basangwa ku Alwada Molao Abu Dhabi. Otegerawo Alwada Molao jimanyi? Alwada obulamu wange bwatandikira. Alwada Molao. Obulamu wange bwatandikira oyogera Alwada nsanyuka muri munda mu mutima. Obulamu bwali bukalu bunewe bwatandikira. Era kati wogama nti Alwada mba manyi ntuse mu Abu Dhabi. Toso akumbuza. Okay. Yes. Roast Coffee Academy basangwa ku Alwada Molao batandise courses empya batandise okutendeka abakola sandwich, crepes ne burgers. So bekwate buli kimu kyabule bulungi naye nga ne Kampala wano of course basangwa na jana nkumbya watenkujjukiza ndi bakyatendeka ba baristas at the end of the day bekwate atenga yo Posh Properties Limited bakuguza ennyumba enzimbire dala. So do one thing wekwate aba Posh Properties Limited bakuguza ennyumba. Payment plan is very simple. Osasula ku kibanja mpola ennyumba zino zebabaguza zitudde ku ttaka lya Mailoland byapa si ndagaano si nteebereza ya budde si kunyumyamu kiboozi Mailoland byapa bye bakuwa tulina SHAM BEADS gwe tulina akadde kano so njagala otusigire ekifaananyi Dubai omazeyo banga ki Dubai so far wengattamu emyaka because wokola to and flow kugenda n'okudda still emyaka tejjo tejetulako wengattamu emyaka giri emyaka 4 je maze mu UAE sigenda kwawula nti Abu Dhabi Dubai no ngatta wonna giri United Arab Emirates nakamalamu emyaka 4 weddu ng'okola ki nkola mirimu ki kuba kyeyo emyaka ebiri n'ekitundu egyasooka nali nkola nga nina kampani gyenkolamu gyentagenda kuteeka ano ku mpewo nalina kampani gyenkolamu then contract bwe yaggwako nga mbikooyi nga njagala kugezaako mu nsi ndala bali bantasa obukadde 3.5 buli mwezi sikulimba lwakuba kati ebintu byakyuka bukadde 3 waliwo n'abaana abafuna obukadde 10 nga baliwa mukwano Ibra waliwo abaana abafuna obukadde 10 waliwo abaana abafuna obukadde 2 badikola it depends kyoyagala kati wokobe wafunanga milioni 3 n'ekitundu waditawa ngati dibona wana nakola investment olowooza buli alina sente adeetimba Ibra iwe odeetimba I may be here nga tidi ne byolina ayi nga nkuba ayi Ibra ibanga lyamaze ku TV lyamaze mumpewo lyamaze nga presenter alinachi you know people always judge by eyes aye nga okali kubonako okitegeera so ninzo okuba Ibra kakola kyako so omulimu gwo gwasooka you used to get 3.5 million 3.5 every month batuka tusala kutwatandika funa 3.3 twaira ku 3.2 nga buzibu buva walwaki nga bajja bazisala kampani chaka yayinangamu obuzibu oba yali eyagala kyusa oba yali etansi gaba chairs wali okola mirimu ki no mulimu gwe nali nkola gwa security nali nkola mu ddwaliro nga nkuuma bubebi obuto newborn babies obutabubba tubuteekako obutaaga ne bamaama bwetaaga okubanga oli so active nnyo wookolera ensobi ne babba omwana w'omuntu ne babba omwana w'omuwarabu olaba omuwarabu bakadaama bamunenyaako babamukola ensobi ng'ali mu nnyumba kati gwali wabweru olina mu contract n'okola ensobi omwana n'abula nga baana b'abawarabu nga tukuuma baana b'abawarabu n'abaana b'ensi endala aba Asians ababa bazze omanyi ogwo mulimu si gwakusaaga nalina stress nga nkoze do you know what it means Ibra ng'otuula ano inolaba afulumya omwana inolaba ayingisa omwana mwakuumanga abaana bameka on average gwe mu section mwe wabeeranga mu section mwe nabeera kyadipendinganga abazadde of course kiringa ano mu ggwanga si buli omu nti agenda zala mu ddwaliro kisinziira mulimu private section mulimu ordinary n'abawarabu balina ordinary mulimu VIP mulimu ordinary kati nze we nali twali mu VIP nga rooms tusobola ofuna room nga 10 nga mulimu abaana bameka mulimu abaana kisinziira ayinza ozaala omwana omu ayinza ozaala abaana babiri so abaana bano be mwakuumanga be bazaaliddwa prematurely oba normal delivery nga bazaalirwa myezi 9 the right time no kyadipendinganga kuba abatukyusanga location nga nyinza okukuuma ewali normally okuva ssaawa nga 12 ze tubatandise duty paka ssaawa nga 6 then ssaawa 6 we ziggwako
nengenda ku lunch nenkyusa location nengenda mu section endala oba ICU nenkuuma obulala webiki bw'ogamba nti baakuwanga miliyoni 3 ebigambo byange kambimenyewo bye mbadde ngamba nti tekisoboka ogwo mulimu munene okukuuma abaana because we've had cases here in Kampala malwaliro nga babba abaana wano babba abaana olaba baagala kubba mukulu anyabba omwana w'omwavu Dubai nandigambye nti babba abaana ffe batukomezanga bali baana babagagga bana nti omwana asigala mwana wana abantu bazaalanga ki bazaalanga bumyo bababba olaba no baagala kubba mukulu waliwo muganda wange Keith Kanabe bali bamubbidde wano Namirembe wano nga tukkirira wa Namirembe road nga babbaani omuntu omukulu myaka 19 ategeera yali alina byakozesezza okumubba ibwa nawe basobola okubba Nana Idris wanta Sham njagala tutunulire what is your worst experience mu mulimu ogwo ekintu kyojjukira n'ogamba nti besides being stressed because omulimu guli so stressing what is that worst moment you remember ku mulimu ogwo worst moment banange being a reliever kangambe Ibrahim Kasalero oli off nzagenda ku relieving nzagenda kubererawo ku detail that was my worst because nalina nnyo eddalu nga nine fujjo to the extent nti ne CEO we company yategeera ni SHAM BEADS already yategeera nga buli kasanti balopayo cases zange naganya okukola naganya okuyimirira standing duty nze kyobo ino manya buli location mu Abu Dhabi nagikolamu eyeddwaliro eyokuddwaliro lyokka eyeddwaliro naliwoko ko omwezi gumu kati ekyanteesawo ku ddwaliro CEO w'eddwaliro yali anjagadde nga nkola buli ng'asiimye omusiku njagala love nga nsiimye nze asiimye that African black girl I like that African Ugandan girl nga nsiimye n'angamba nagamba bakama bange ba HR I want that girl to stay on that location okitegeera naye kati my worst nti nagenda nga ku location ezimu zimenya ezimu za kuyimirira ezimu musana okitegeera ezimu temulya ezimu toyina woofuka ezimu toyina woosaalira by that time nali nsaala nnyo kati ki ekyatuukawo munnange nakendezaamu katono lwaki mbeera etiya fina tuddukira eri Katonda ate gwe gye no sigamba nti namuddukako Katonda naye kyensobola okugamba sofa kati maze omwezi mulamba nga sisanjogera amazima ibba sina lwaki mba nkukweka lwaki omwezi mulamba tosala munaye simanyi kimbadde kuba ndiko obujinni obunsumbuwa maze omwezi mulamba nga sagawulya swala nga sisaala naye nga mbadde nsala 5 prayers so munange location ezimu zaali zinyigiriza wezityo nga tosaala toyina ofuna wuzu toyina wofukira oluusi bakututeyo mu ddungu oluusi oli ku faamu oluusi oli ku ssomero buno waliwo obusomero obuli eyo nga bayindi be baabukola bu private schools mumanyi nabulaba obusomero nga bukyafu onoonya ne wofuka so embeera we kyeyanyigirizanga nga leero wembeera ku ssomero enkya location gye bantwalako ya ddwaliro ndabantwala mu supermarket Lulu supermarket entwala bantwala kwa Lwada olala bakutwala mu university olala bakutute so na emyaka 2 ne jigwako nga botyo botambula emyaka 2 mu myaka 2 nakolamu emyezi 4 ku permanent location gwali mulimu kyogo mu ddwaliro ku baana mu Alain yes mu baana naye ebbanga eriwe emyezi gyonna emirala egiwedde abaana bano mwabawulanga bate because abawalabu abasinga nze ndaba bafaanagana biwalabu bifaanagana kati mwabawulanga because obwana bwonna obulaba buzungu ne bamama baabo bazungu olaba nga etwambala masiki waliwo masiki ya black waliwo eya red waliwo ebwaze different colors kati naffe twabatekangako stickers tags abaana ku mikono tag ya otekako tag ne mama no era walinga ngati nganze ntula ano kalinga kagundi nga olaba basikali mwe batula kati nganze ntula ngomo kati nino amasu gaino bera wegati nino tula ku ntebe nenge nsingo njiwani senti ndabani ayita usonga abamu asobola yita wansi no tamulaba n'abawalabu bayaye mama dala abasiriya bakibonna bali eyo bali mixed osanga abasiriya nga bali no sente bakola nga bali mu Abu Dhabi bali mu UAE so kati ng'olina okufuba okulaba olabaani ayitawo mama bamuleetera ku kagaali n'omwana we oluusi baba yamuvuga kaŋambe baba yabeera bbaawe taata w'omwana yabavuga kati n'oyingira n'omukebera n'omugamba tag n'omuteekako taga n'ogisiiringa tesobola kutuka ne kabebi n'okateekako taga n'ogimaakingako
n'ogenda mu kitabo wali wansi no marking n'ogamba n'otekamu records n'ogamba mama Ibra ayingidde ne ka Ibra ka myezi wegiti oba ka weeks olosala mukasa gwe tuwogerako maama wange wetu kyo sala mukasa ayingidde tumutaddeko taaga ya kala weti agenda malamu nnaku weziti mu room tumutadde mu 24 ayina ka baby ka wiki 2 olusi bam transference from another word ebyo mubiwandika mu lulimi ki nga tubiwandika mu luzungu wasomako gwe paka kyakumeka nasoma paka university eyawa nasoma kwa UAE branch ya wakabojja Kibulimba kabojja ya abawala wasoma ki nasoma diploma in records management kwe kusobola okuwandika ebintu ebyo managing records kati nze ndi mu category nti nsokola mu government nsobola okukeepinga records nsokola kwasi zino ze musoma SHAM nga kati records keeping inspiration mujijjawa muba mulabyeyo muntu ku kyaleyo nga akumanya ebintu byero si kiki no kati olaba Ibra kati for example gwe nga gwe my beautiful sister share with the public koseyo gisoma otya kati here comes my story when ajira okusoma yo record diploma in records management nali njagala nnyo ebyamawulire nga njagala nnyo okubeera ku TV bannange nga njagala nnyo obeera mu kamera nga mpera kyekiroto kyange so waliwo omwami asomesa amawulire baŋŋamba asomesa obaba ali amanyikiddwa nnyo asomesa abaana so mamange nali mugambyeko about that dream ne mugamba wemala senior 6 nze ntwala nsoma eyo amawulire gweyagala beeranga ffe nga njagala beeranga mmwe nga mpya njagala soma amawulire so twakikuba nnyo ate dadi wange naŋŋamba SHAM genda osoofuneyo kkosi endala gyosoma ku university lwaki mu byonna osazeewo mawulire my other uncle nagamba SHAM lwaki tokola kosi ya law amateeka niŋŋamba amateeka nga nze sagaabya soma nnyo bitabo emyaka 4-5 nsoma biki ebyo so nensalawo ningenda kwa UAE some friend of mine gwe namaliza naye senior 6 nangamba SHAM jangu ndi kwa UAE jangu applying nengenda ne applying nga nensuka nenjogera ne AR nenjogera naye nangamba ze zino kosi ze tuliwo nendabanga bannange zizonna zampadde nzibu nengamba no yikirizamu records management it wasn't even in my brain it wasn't even in my mind I've never even dreamt about it je wayikiriza nayingira bwingi ngamba kamale let me pass time wafuna class ki nafuna yali second class yeah second class nafuna upper yeah nenga nayita bulungi naye okuyita kwange okuyita kwange yali Katonda era yabeera mu buli nsonga maha atya nali sibyagala nga sagala nze byakusoma nsoma nti dadi asasudde school fees nze nali mpya njagala mawulire tuusa mukolo naye nenkimala last paper yange nagikola ngenda linnya nnyonyi ngogenda wa sagenda na ku graduating nga olwo linnya nnyonyi ogenda wa ngenda Dubai ani akuzigirira nti Dubai waliwo ekifuna nalina mukwano gwange bali bamuyita Nadia actually nga sinatuuka ku Nadia nalina boyfriend wange ku campus yali Dubai kati nga communicating naye nga tayaga kungamba nti aliki ali Dubai munange babeera beekubye ebifaananyi ne bakulaga nti bali Bulaaya ne Keith Kanabirumu yali Dubai eyo nga ngamba ndi Kanabiyan onjamu kubuulira mukwano gwo kumwogerako nnyo muntu beoge nnyo ku muntu aba amwagala kati nga nze wente nnyo okwogera nnyo ku Alan Cruz Idris Lukwago ye Idris Lukwago mumanyi Idris Lukwago simumanyi naye tomumanyi okay so SHAM lwaki boyfriend we yayitayagala kubulira nti ali Dubai I really don't know because teyagala mmanye nti akola bweru teyagala mmanye nti akola Dubai teyagala mmanye olonga yakugamba aliwa nga yangamba mwendi mu ggwanga mu Uganda mwendi mu ggwanga olwo kukusinkana okubaako nebyemutuukako nga bwe tugamba no actually we didn't go into a relationship act we were dating for 1 year nenga tomulaba nga simulaba nga tubeera ku simu ng'oli Uganda nga ndi Uganda nga naye ngamba ali Uganda naye nga bambi what I loved about him he used to communicate with me every day he used to advise me he used to tell me SHAM go to school kati ngolobo mugamba njagala kulaba agamba ki nga mugamba njagala kulaba nga ngamba naye ekyo saakyogeranga nnyo mbuza lwaki
ayo kabojja no bali strict tebagala bu boyfriend era ofuna boyfriend omutula mu lujjudde ensi yo nange balaba ensi yo neno balaba olabani akukyalidde ne wabatatawo omusajja ayo tebasaaga ate okuba mu records by the ayino bera mu records ne wakuba kufuluma omwana nga avaayo ku weekend baba wabu pass out twasabanga pass out kati byakyuka olina oku applyinga online olinga applyinga passport wenaviirayo nga batandisewo amateeka ga applying online pass out okufuluma naye before ng'ogenda ne wasaba ku pass out nasabanga pass out naawe ng'olagawa kuba kidongo kirabu kyo nasabanga pass out naye nga nabe waka tebamanyi ng'ologenda mu ndongo ki nga ne boyfriend tamanyi nga ngenda kwa amnisha by that time yaliwo nga abaana ffenna abato Idris Lukwago yali DJ wa Amnesia ebiseera ebyo nga yakatandika nga yakuba ekidongo kyayo sinjukira mulabayo ndijjukira nalabanga Nimrod ate twatulanga nnyo mu VIP Nimrod yono owaayi na Idris alaika yono abakubanga either nga bukya obanga kirabu etandika ate nze safanga nnyo kuba DJ zibali ngenze kuba kidongo ate kati nga ba DJ baki ndi mukuba kidongo mbw ate nga Ibrahim Mukasa akola biki kali wali Idris Lukagayinza okuba yabanga mu ordinary ate nze nabanga mu VIP waberanga eri awali ebyennyanja bizanyira mu mazzi mu Amnesia nabirabanga ebyennyanja nga bizanyira mu mazzi kali Idris Lukagayinza okuba yaberanga eno mu ordinary gye bakuba kadongo kamu. So Sham, njagala tutunuulire. Nadia akuinspiring ogende Dubai. Akugamba eriyo mirimu ki? Before Nadia nakigambako boyfriend wange. Bamuyitani boyfriend wange? Boyfriend wange bali bamuyita Buna by that time. Yali mukyotala. Ngali mix mukyotala muzungu. So now nimugamba when maliza bibuzo byange bisembayo I'm not waiting for graduation. Genda kola because I'm hustling. Because we twavangayo ku somero mu vacations nganze njiribe engoye mu wino nga ntunde engoye naziguzanga abo batamale mirundi tamale junior abo benaguzanga engoye bayira tamala abera yogera ku mikoto benaguzanga engoye yayinanga mukwano gwenga munene nga bali awo nga ku chamtawaza Nelson Kakumba simumanyi Nelson Kakumba nga munene nga kati ngenda mu wino nenjiribe engoye zituko omunene omusipi ogumalayo olukoba osimanye ezo agashoti aganene nga munene nga kati nganze wenzije ku 15 kangambe shirt wenje ku 15 muguze emitwalo eby'ekitundu oba ebiri nsobolo yiye esente zinambesa ku campus ne sinanyongerayo nezo okugenda so boyfriend bomugamba nti yagala genda Dubai what was his response yangamba let me come and visit you nemugamba you told me you're not in the country koye nangamba no I will come you will just see me mbandi awo ngaze ne sister we ne brother we nga bazze okundaba so askali nampita nenzija wa olwoliwa nali mu dormitory nali ndojenze lectures so ne bampita we bampita nabagamba ndi mulwadde ba lecturers so we bampita nenzija nensayininga olina sayininga nensayininga ne tutula ali mu butebe I was so happy kumbe yali ava ku airport I think by that week yali already nze njaganya abasajja abawunya obulungi bra era oba oli unabubi kugoberawo kikumi musajja owunya otya obubi you not inspire me okubeera kumpi naawe so the guy was smelling so nice yali first time yange okumulaba physically guy nga awunya bulungi we hug nampa ebintu yali andetedde nga ndaba ebintu byandetedde byonna biva bweru ngato biscuits chocolates clothes bags gifts money then ne tutula ne sharing ideas nangamba naye omanyi togenda kuddamu kundaba ne mugamba why I was truly so in love with the guy because yali inspiring nga mpa amagezi ampabula do this ampa ebyo bidda maaso so bwakugamba nti togenda kuddamu mulaba yategeeza ki simanyi wabula yangamba bugambi Sham togenda yangamba baby togenda kuddamu kundaba nemugamba why ali wakati nanga I've never that was my last time okumulaba that was my first time okumulaba that was my last time to communicate actually communicating yaliwo
kati communication we yajira amaze okungamba okay it's okay wowe yasaze ogenda Dubai genda nayo jja kundaba e Dubai nemugamba ngambye sigenda kuddamu kulaba lwaki ongamba mbwate nja kulaba e Dubai kati munange my last paper nagikola regulo budde webuti ngankola mpapa ngankola mpapa when najimala went nadayo wakane parking ebintu straight ku airport already na ina visa yange ticket bichibyo nanga mbifunye nengenda ku airport nalinya Ethiopian Airlines Addis Ababa straight to Dubai when natuka kati before nga sinatuka ibyo nabye natukira mbichi we communicated with my boyfriend for 3 months already ndi mu Dubai byanga tuogera nga tukola video call ngawe twali tukola before munange kati last call ya ngamba Sham togenda kudamu kundaba this is my last time okubeera nawe ku simu ne mugamba why guy yali talina de nakifana ncho na ku social media kebere Facebook keberewa nga talina oba yali muzimu oba yali mbega oba yali akola mu government I don't oba gwali muzimu Ibrahim I looked for the guy nengenda kwa county jari yako sanga when nakoma muuliza kati nalino na mukiduka nga ndi kukuuma ngoye security still kati mba ndi omunenziruka mu fitting room nekweke njogere ne baby last time ya for kwogera ndiyo nekwese mu fitting room twogera navayo nkaba ngakubikidde kanda bo wange tabanga abuseeko ogenda okudda kuno bwoti oyina ntala kanda be okay. Omukyalo omulaba bulabi Ibra. Kana bo bakwali ayinza okuba naye akadeko message esembayo. Hello baby. Omita baby. I love you so much. Olimba. Ate nimba ki? Yeah. Oli wano nange already twetesiza tugenda kwekwana ate kati. Tebakulimba mama. Ate kati oli kungamba mbu no baby omulago okubira. Olese ki ku meza abasajja naku zino baga kiri ku meza kyobankola nnyo kati Sham nzo ogamba nti kuwasa gwe nga gwe ekisooka oli muwala mulungi bambi toyina sibu bwonna sirina gamba naye mba njagala otugende mu banka ndabe ng'owezaayo ekisonenye miliyoni aga siza kumpa naye nga ziriyo bubeezi kutegeera nti ndi mukyala mukozi 5 ekyo kimu oteekwa okuba nga tombuulira milioni 5 milioni 5 mama 5 milioni 5 era mba nkola Ibra 5 mama ze kizibu sawa zino mu Kampala osanga omwala alina milioni 5 ku akaunti ngamba 5 mama si 5 mitwala 5 miliyoni 5 milioni 5 mukwano kyogamba masina birala byenkola 5 abazirina tebalina byakola birala omanye enaku zino ntino banka sente zibula bwoba oweze miliyoni 5 kati olwo nga ntandika okubuuza ebibuuzo bino wammanga bakuzaala wa oli mwana waani olina emyaka emeka olwo nga gwe olinako mmeka ambuuza nze ze nninako nze abuuza hani nze era nze saakwegejinga naawe oli mukyala nze mba mu 10 era kino kiyiga okuva wano tuli ku show naye sente zera teziba zange kino kiyiga okuva ku show by the Sham omusajja alina bwakwana kati asooka ku printing bank statement ye olaba sente zibadde zitambula zya bank statement tuva ku bino tulowooza nti tuziwaayo because tugenda kufuna visa nze nsaba bank statement nasanga omuwala awo lawyer ne mukwana ne tweyagala ne muganjala bank statement n'agenda n'agiprinting yali ya DFCD DFC UK DFCD nagireeta bwagireeta ng'etambula ng'akoze kasente nga nkalaba kagenda ngenda okulaba emyezi egi nga kuliko emitwalo 28 ne mugamba maama yali spender maybe oba yalina ebizibu omuliro ogwayo kyabeeka nnungu gwayo kya n'esente zo awo ne muta oyo saamuddira so but nkuwa amagezi tunulira nnyo bank statement tunulira nnyo omuntu gye bamuzaala tunulira omuntu akola emirimu ali hard working munnange omusajja no oyinza obimubuuza ebyo n'alowooza oli gold digger n'atamanya nti ng'omutango ofuna omulala you are looking for future waliwo Daniel Mugoya abavubuka bali ba Daniel Mugoya batone senabuya bali Daniel Mumpe account ewera waba ali redo owuliriza ebibuuzo byange bino byongambye mubuuze nze mubuuze mune Daniel Mugoya account etambula etya kuliko sente mmeka settlement features olinayo ku kino olabe wentafumbi era Sham
Yagwe Ibra nga tuze gwe joli gwe kenyini. Njagala ndeke ku bank statement. Ibra kasajja no kalungi. Say bank statement. Of course kati bank statement vetu za accessingira ku simu. Oyala nko ya banka ki. Njagala microfinance oba zino main banks. Njagala ya DTB kubanga ndi mu DTB nze. DTB. Kiba kinyangu yansobola okubuza bane Ibra teyannimbi. DTB ni nako ye million zayingidde 12 kati. Sembayo kubaako 10 System eri down. System eri down. Tugenda wenfana sawa computer system etuuka neba down. Saa ziri meka. 10 bagaddewo yancha. So Sham, tell me. Onvuka tewadda mu mulaba. Munango mvuka saddamu mulaba. Nengezaako munonye na rawo no gwa mu mukwano omulala. Kyantwalira ebbanga. Kyantwalira like 1.5 year. Temulina kye mwekolerawo ko kyasigala mu bijjukizo. You can imagine tewali wadde tewali kyasigala mu bijjukizo. Kunnuma. Tewali kyasigala mu bijjukizo. Sente zo zaali zigendako ku account, mobile money sente nga nzifuna, kyenjagala nga nkifuna, nako mubaga yali ankema. Nga buli kye musaba nkifuna naye wadde. Otuukiriddeko baani okunoonya omusajja oyo? Omusajja namwesonyiwa. Toyina wadde ekifaananyi kye wano? Nalina ekifaananyi kye actually ekifaananyi nakisanguddemu last year. Lwaki? Nabisangulamu nga ndaba nfaaki. Let me move on with life. So wafunye omusajja omulala? Nina omusajja naye bannange. Ebintu bye. Ali wa ye? Ebintu bye tebitereera. Ali Dubai? Gyali eyo naye ebintu byaffe bikyali awo, bikyalimu amatankanye. Simanya Shamu olina osooka okole kino, simanya Shamu olina osooka okole kino nzije ewammwe, bikyali awo naye nga ajja kutereera. Yamutereeza. Zo ensonga ezigatta abaagalana okutambulira awamu muziriko muzituukiriza. Ziwooma. Wangi? Ziwooma. Wangi mama? Buka bwe buntambulako oba byoyogedde. Tuli mu muti. Gwe. Ekiri waggulu kimanyi. Mutambuze kintu. Owaye ndeka Ibra ojja kunemesa abasajja bali abanda bankyali muwala muto. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 24. Ngenda weza 25 this year August. Yes. Olina abaana bameka? Sinaayo mwana n'omu naye nga njagala okuzaala bani guno omwaka Ibra njagala kuzaala era bino obigana kubira akasimu. Already know some investments zeninawo kati this year plans zange. Njagala kuzimba, njagala gule motoka, njagala kufumbirwa, njagala kuzaala. Bintu ebibina. Byonna nga bw'obimenye, biki byogenda okusobola okwetuusaako? Byengenda okusobola okwetuusaako, njagala kusooka kwetuusaako kuzimba. Okay. Naye plans zange kuva nga ndi muto saagala nnyo bya kuzimba. Kozi nkuze ndaba abazimbi babba ebintu bya maama waffe. Ogana omuzimbi ayisa akaseminti emabega. Ogana omuzimbi baddukane wirubayo. Simanya omusumani gwe baguze gyo bagubbye. Kati ebyo bikumalamu amaanyi. Bimala mpulira njagala kugula nnyumba era obeera n'omugagga eyo atunda ennyumba oba ongambye ba property biki? Posh properties. Posh properties. Bakkiriza Kibanyampola. Bakkiriza deposit n'osasulako mpolampola. Njagala kugula ennyumba gyagala okugula ya ssente mmeka naye nga gyeziri. Nze bulamu bwange saganya gantu ganjinji. Osanga omwana ng'ayambadde essaawa, ayambadde agakomo, ayambadde kuno agakomo, ayambadde necklace, ayambadde earrings zonna, ayambadde gaggles. So meaning njaganya simple life. You want a house? Ogera gyetuusaako inshallah. Inshallah this year. Emmotoka. Motoka. Waliwo njagala brother nga njagaliza Mark X. Yangambye motoka nungi, motoka gituulamu ne bagamba nno omuwala musajja. Naye oyagala motoka ki? Nange njagala naye ya bbeeyi kasente. Akasente ate nga nina plan z'okugula akayumba naye akamotoka. Ne boda weeziri tebanaziwera ogira otambula. Boda nga zinkubye mukwano. Boda zinkubye ate nzaga kwa zinyanguyiriza embeera. Ne boda zinkubye. So omusajja because oyagala kufumbirwa still this year. Bw'otunulamu ggwe mu kulaba okukwo. Have you yet met that man of your dreams? Mukwano. Ensi weetuuse Ibra tewakyaliyo woman of my dream, man of my dream. Tebikyaliyo. Kyekiriyo. Tomera kyonna ky'osanze okitereeze. Oba osanze muyaaye mutereezi. Omuzze w'omwagalira. Omufuule mukwano gw'omuzze w'oyagalira. N'ebino tebikyaliyo mbu njagala nsanga omusajja aliwo ati omugagga. Tebikyaliyo kati nze wena kiteeka mu bwongo bwange.
nagambye kansoke neekolerere nteke wali akayumba kange nteke wali akamotoka already obutonotono bwe ninawo obuyingiza obusente gye binagwera ogenda kuwasa omusajja nso okuwasa omusajja nkulaba no by the way kubanga oguze emmotoka ozimbye olina business Ibra abasajja ennaku zino baagala mukyala alinawo onaawasa omusajja sisobola wasa omusajja alina okumpasa lwaki mba nyonoona lwaki mba nobuwanga lwaki mba mbwonoona kati Ibra nkwase ntandike kugamba mbu Ibra njolesa Ibra simanya kolawo otyo ogende musajja atuokole okomewo nfumbire nze waliwo omukazi yali ampasizza sente nno zezipozi nga zezikuleetedde si sente yali ampasizza naye wetwayawukanira bwe tuti yali sizoni ya ffulu nangamba njoza akatambala ne mugamba ngenze tozaminyira namugamba nagamba keizi kanabukyabo basomba ono nedda taata kanabye yamukufunira kyaka kanabye akufunira bangi namugamba taata njoza akatambala mu sizoni eno gyemmanye eno sizoni eno kyali tekiggwa osobola okuweza akatambala mu sizoni so anyways ebyo biri by the way banange so Sham njagala tuddeyo ko Dubai ono tumutunuulire over 4 years oli Dubai I was in Dubai twaliyo for 1 week roughly 1 week nakabere Dubai wali ennaku nnya kubanga muneewadduka speed saakutegeera nange mbeera nagamba kangende ku luwombo ngendo tukambu Ibra ate nga yakavaawo nengamba hoteli ne bagano jindagira nengamba why nengamba ne rumu nazikyusanga buli kiseera nga nsanga wabawala bannayuganda 10 ngonga lwaki okyusodduka bannayuganda obatya nali sidduka bannayuganda byali bisale bannayuganda mbadduka koki nga mbaagala so njala tutunuulire Dubai ono ebbanga lino lyomumazeemu obadde osulawa osula nani olyaki ogamba mu UAE andi fe tugiyita Dubai because Dubai yakikuba sagala onvumye baana omanyi bano abaana beeyawulayawula bamanyi mbu Abu Dhabi nsi ndala bamanyi mbu Dubai nsi ndala weyogera ku Dubai mukasafa aba Abu Dhabi twatereera weyogera ku Dubai mbufu kasita aba Abu Dhabi twatereera oba balowooza nti onga onagamba it is one country. It is one country. Ziri states. It is UAE, United Arabs. Emirates. UAE. Oba Alaini, oba njogedde, oba example njiweereddemu Alaini nga mwe nawangaalira still UAE. Oba example njiweeredde kati of recently ninaako some interview gye nakolako n'omuntu omu nengamba baana ba Dubai balwala nnyo kandida aba Abu Dhabi bagamba kasitafu aba Abu Dhabi tetulwala nengo bonna UAE naliko mu Abu Dhabi era nga nabo balwala nnyo kandida toilets nkyafu aba balongoosa ne still ate aba Filipino balina nnyo ogw'omuze ogw'okubeera mu bikolwa ebyo ebyomukwano with different people ate bo balwala nnyo infection sharing toilets zezimu okitegeera what do you expect tuba tulina okulwala so obadde osula wa mu UAE nawangalira mu Abu Dhabi nasulako ku Alwada Mall nenvaayo nengendako ku Lifeline nenvaako ku Lifeline ne bantransferinga mu Musafa nenvaayo Musafa nengendako Alain nenva mu Alain nenzira Dubai so tutunuulire Dubai mpangalira mu kitundu bakiyita Amria nga woba wakava osobola oyita ku Union wova ku Union so kuvira ku Union n'olinyawo taxi ya 12 dirham oba wovira ku Banias Deira yekibuga ekisinga Banias entegera waawo nawo wa something like 20 to 25 dirham paka Amria wembeera. Okay, tutunulire okusula kuno like housing nga kati ntife mu Kampala Kibuli Makindye Nsambya Zana n'ebintu birirannyo omuntu asobola okupangisa ennyumba wakati wa mitwalo katugambe 7 15 ennyumba ekyaliwo emitwalo 7 ezo diriganga budaka mweziri ewa Ibra mweziri anti naye kati ennyumba bwezityo
obeera buli kimu bweru kinaabiro bweru kabuyonjo bweru buli kimu bweru waziri munange tebunyuma I know naye bambeera so eyo nyumba ze mupangisa gwe nyumba zopangise wosula ze musula muziri zitya housing tunule housing nze kati sawa zino wensula nsula mu kikomera kiriko password era Ibra oba tonkubidde ogenda sula waawo ku luggi nze yange ya card password nemuguzaawo card muswipinga ya tuli ku itiza eri kalina waliwo wansi ne waggulu waliwo abasula waggulu then abasula wansi fa bana Uganda feka abaliko tuliko babiri ne roommate wange mumusasula mutya mwezi wiki per night tusasula per month tusasula milioni 2.5 eza Uganda nyumba so mu nyumba mulimu bameka tulimu babiri mulimu babiri yes okola mulimu ki nze kati currently ndi focused ku SHAM BEADS ozirina beads wano beads size nazo naye nga ntero zipostinga because my business eri online. Okay, njala tutunulire before gwo kutuuka ku mutendera ogwokuba nti osokusula mu nyumba eyetongodde wasulanga otya? Mu kusooka nno nali nsula mu bed space ya brother wange ali Dubai. Bed space kyeki? Bed space buba butanda kati kankunyonyola ensula yaffe waliwo bed space kantandikire mu paaka waliwo abasula mu paaka ng'eno bali ku union bagwawo abaana bambi tebalina Banias ne ku union. I saw them bambi zo bakiwakanya abantu enjogerako ekyo kintu bagamba shamu olimba abantu balwaki tebagala mazima nabalaba but sikwagala kwabwe nanti era yembeera gye twogerako abantu ne banyiiga kati waliwo abaana basula mu paaka eno nga gye tulimu ku Banias oba ku union ne wabaawo abasula mu bupaaka eyo yonna nsula ya Dubai gye njogerako eri categorized mu nsula ya Dubai nabaawo abasula mu bupaaka nga kuliko gate ngera basula ku butebe webuti osanga nga batudde kuno nga buli omu agudde kifiifu ogabu paako obwo eri gye twa shootingira programs waliyo obutebe buli permanently situated like this ones bwabyuma nosanga oli wasookako n'abuukinga nga yeeyalako waati bw'omu so ne tuvaako eyo ensula ne wabaawo ensula ya bed space ng'obutanda kaamu bubiri busatu buna bubeera bwa byuma bwambaawo bubeera bwa byuma nga mu deeka ezo zirimu peya nga 3, 4, 5 kisinza how big the room is naye nga deeka osanga eno peya emu ng'eriko buna peya endala buna peya endala buna olwo nga basasula batya n'osanga abalala nga peya busatu kisinzira kati osanga abo nga basasula ddira mu 3 omwezi papasono babonna papasono gye mitwalo 3 egyawana mitwalo 3 Ibra oyinza okuba osula kawansi ng'osasula 3 naddako kisinza embeera ya abamu ne Uganda nga gwe Ibra onagamba kati nze SHAM BEADS nagenda e Dubai sikola mu company nakola visa yange nkola SHAM BEADS gye ndi focused business yange gye nkolako ne wabaawo Ibra nogamba kati nze ngenze Dubai ndi focused ngenda pangisa room nga 3 nzitekemu zipangisa bana Uganda nga gwe mulimu gwe gukusasulira visa gwe kusasulira emmere yekubesawo noweereza kasente Uganda. That is business. Ne wabaawo abaana nga ba mobile money lwakuba bambi abaana ba mobile money be careful abatulaba saawa zino batandise okukwata abaana e Dubai. Ani abakwata? Abawarabu poliisi aba mobile money be bakuta aba mobile money eyo bagiyita riba mu Busiraamu Abarabu bakiyita riba mbu sente baziyita sente ez'obunanfuusi so osanga omwana nga yewa mobile money nga gwe mulimu gwe nga pangisa akatanda nga nasindikira abaana sente nosanga omwana nga asiba nviiri so kyenjagala otereeza mu kino abaana mulekere okugamba nti buli ali e Dubai yeetunda olw'okuba tali mu kampani ekibuuzo ekyo kyantama bannange kyantama mulekere okutegula bannammwe nosanga muno olw'okuba alina ka mobile money mu bulamu bwe bw'eddembe agenda kwambala nyuma agende ku Burj Khalifa yekubya ekifaananyi omugambe nti oyo malaaya. People out down there hustling. Abantu settlement eyo mwonoona amanya g'abantu. Mwonoona amanya ga Ibra abaana bali ku hustling e Dubai. Naye ngamba nti era n'ababikola. Bagamba mweshi? Mbu mwebali era ababikola. Abawerera ddala. Binga kama. Mwebali ababikola era nga Bannayuganda naye ebeera naye ebyo byaffe nze naawe. Kitegere Ibra. Olwo ku ssente mmeka?
diramu 5 gyemegeza Uganda waliwo n'aba 10 diramu n'aba 20 mwana gw'osaba busabi Allah n'akusaasira mu nsi eno kakati kubanga ebintu si byangu bed space eno like afuniramu wa owa business tumulabye but mwabasulamu safety y'ebintu byongoye zo bicho bitereka otya passport ina kusula ano kunyala kukutu wamane ensawo nga yerimu ebikwogerako what webakana yo what in case of anything bigenze abana babba passport z'abanabwe ne bazikozesa bazitune makati nze nso kubba passport yo Ibra nenzija mu hotel yo nga nzo kukyalira ngo ze Dubai nenziba passport yo notawaana mukwano nze nengina nenjiguzanyani nenjiguza mukwano gwange mulala nagikozesa tufaanagana bwe tuti abaddugavu same Africa same Africa same Uganda tomanyo ni munnaffe gwe bakwatira ku airport ngaze ku kivulu kye Dubai tomumanyo oyo munnaffe nga bagamba mbuna afana n'omunigeria yakuba sente Dubai we wava obuzibu oyo munnaffe omutegedde kati Sham njagala tutunuulire kitegeeza there is no safety for things ebintu byo kisinzira bed space gy'olimu waliwo bed space nga waliwo security waliwo bed space nga kayoola ne wabawo bed space nga mwetegeera naye Uganda nsonga wootumanyi tekiri all about kwetegeera tekiri all about kwetegeera nakutegudde dda went shwi nensala nga mwogera olulimi olu nga naye tuva kunyumyano Ibra Sham njagala tutunuulire embeera eno toyinza kutangira bikolwa bya kikaba abantu nga basula bwe bati Ibra kekana akatandako ova wano nze nzaali wano nga wansi olinawo omukyalawo nova nodda wano tekisoboka nkutidde nga kyennyo Ibra saayo n'ogenda emmancu saawa yo n'ogenda mu toilet ziri mu bed space mwenyini mwe tuli mu ruumu mwenyini kati yeno ruumu yaffe tuli wakatanda kekano nga kankekano nutoyiyeno okitegera Ibra ogenda va kuddeekayo olimbe mukyalawo nti baby ngenzeeko mu ttooyo oyinza n'obutamugamba nojja wano katanda ka Sham n'okimala era noddayo katandako oba neweefula olwo mba mwateesezza naye nti nzija anti mba nakwegombye nange olusi nyinza okuba negombi olulenzi ne lwesoggaddeeka mukwano bijja ebiri ebyo byetwogerako si kuleekaana it is true kati embeera nga y'obupiira kalimpita mubeera nabo ku standby kisinziira nze sikimanyi nnyo sikisinziira simanyi oba babukozesa mukwano kankubulya essaawa zino abaana balwadde ebyo bye baali bagamba eddambu Dubai tosobola yingira nga tokebedde abaana balwadde Ibra abaana balwadde abaana bali n'abo abali mu makampani mbuwebeera ne omwana alina Emirates ID nze muli mbadde nnakwogera nze mu kikolwa ngenda bugenzi naye omwana alina Emirates ID tabeera mulwadde mukwano ebatugamba abaana bana Emirates ID be bakyasinza obulwadde nsobola okukozesa Emirates ID yo nonkwana oli nankwana nenkugamba nti Emirates ID yange because tebeerako kafaananyi ebeerako akafaananyi sakuntegeera oba njiina ano njikulage Emirates ID yange azaba Africa same yine Emirates ID yange nkadde katulabe enkadde so eno omugaso gwayo guli ki kati Emirates ID tange kakafaananyi wano nga walinga omuwalabu okimanyi ndi wano we mutuyitirako awo nkuyitirako aba Sankago basangibwa ku Arua Park awo ate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga banywa Almeria Ventures Limited bakutwala nkugamba ekintu kiri kimu nti we aba Almeria Ventures Limited buli kimu kitambule talatibu buli kimu kitambule malembe inshallah. Okay Sham njala tuddeyo ku kusula kuno ensula bweti etegeeza nti immorality bahayi ate ensula bweti etegeeza embeera abaana gye bayitamu n'enfuna kati nze wemba nfuna obukadde 3 kyekinsusa mu bed space
Of course ngina gena partition era mbadde nchakuwa insula ya tuvude mu bed space kati tudda mu nsula tudda mu partition partition ibe room nene ne bagiteka mu plywood noba nti Ibro lim plywood yo Sham lim plywood yo nenga toyi to sharing yemu efumbiro lyerimu then ne tubeerayo we tuva mu partition ne tudda mu obanji gwomu obanga apartment nene kisinzira kati ezo ziterabera mu bifo bya layisi kati nga Sharjah Aleini eyewala nti bas enyumba tebaziseera osanga room enene enyumba enene ngerimu ebisenge bibiri efumbiro bikinga mulimu abana babiri eyumbera balodi baba basasula 108 basasula 2 omwezi kubanga wala ekibuga enyumba nga nene nti waba wala isi nti abantu omuntu alabanga okuviira wala je mu kibuga kikalubizibwa sa abantu baganye ekibuga kyova ekibuga bakiseera Sham kadi ene gira eriko benefits ki eno kadi ogirabanga wo ogiraba eno nsobola ogenda mu nsi yonna gye njagala n'eno kadi nga sifunye kale ensi ezisinga nga Bali okutravelinga kangambe ndi mu vacation nsobola okusalawo ne ngamba nti vacation yange sigenda kudda Uganda sifuna visa setaga visa just ticket kweno kadi so salawo ne ngamba kansaze ticket ngendeko Bari ku vacation yange kansaze ticket ngendeko Egypt kansaze ticket ngendeko mu buso bw'okulambula nsobola salawo ne ngamba nti nsabye emergency ne bajimpa abamu baziterekera abamu obeera nayo kisinziira naye bakadame batero ziterekera ne babaterekera naye kati ffe aba company ogisigaze no kadi ososala unosaba emergency ne bagana bakwa passport yo nosaza ticket nodde ewaka kyekirungi kyeno kadi atagirina n'eddwaliro access y'eddwaliro eba nnyangu osasula kitono woba olina eno kadi naye woba togirina munnange sente zosasula nnyingi kyekirungi kyeno kadi nti advantage yayo nnyingi ebisale ebisinga tobisasula obulamu bwanguwa police tetera kukwata biki njala tutunulire bannayuganda bawangalire Dubai bazadde maama kati bazaala nika zifuuse nika embaga zifuuse embaga okwanjula kufuuse okwanjula mukolera yeyo okwanjula sha kati certificate ya Buganda kifananyi kya maama Nabagereke kifananyi kya Ssaabasajja Kabaka amasaza ga Buganda obitumye okuva eno era agenda bagata ajja nabyo baseka waliwo baseka abaliyo baani gye bali babeera nabyo abannayuganda bye bazaaliddeyo maama bazaaliddeyo baana balina embuto abaana bafuniddeyo embuto era nange mbadde mpulaninga kufuna lubuto ozaalireeyo sagazaaliraeyo naye ndufunireeyo kirina enjawulo ku lwoba ofunidde wano mwana gw'obulamu bwano bukaluba olubuto lwa wano bode kukulusanya n'olubuto takisi eno vaayo fuluma nnyabo semberayo zungusunga n'akabutoko omusana ogwako Kampala ogumanyi mu paaka tebaagala mmanyi oba oli lubuto ne bakusukuma eri twala tugende toye naye advantage yeeri nti obulamu bwanguwa endi tebeera nnungi nnyo naye so Sham tutunulire Dubai kati saawa eno ebintu bikutambulira bitya gwe nze obulamu alhamdulillah business yange olw'ensonga nti nalinako idea about Dubai nagenda nywedde ngangumidde ekijje teri kinyeenya kubanga mu baana bonna Dubai kino nkyogera mu kamera ya Ibrahim Kasa nze yasooka otunda obutiiti e Dubai embira z'omukiwato nze Munnayuganda yasooka zitunda ate nze Munnayuganda yasooka okumanyikibwa nti ntunda obutiiti bw'omukiwato n'obw'oku magulu anklets nze yasooka omanyikibwa abateekako obw'oku magulu babeera banoonya butegeeza kunoonya butegeeza no for beauty obw'omukiwato for beauty kunyenyeza baby w'ekiwato baawo ekiwato tekinyuma nga kikalu vaawo naawe Ibra newobeera nange ng'ekiwato kikalu mba sinyuma amagulu nga makalu kale nze mbadde sibigendereranga ebyo lwakuba I advise them ne babujjako ng'ogenda mu periods mu nsonga zaffe ez'obukyala because omukyala tasobola omwami tasobola kimanya ajja kugwira ekiyiifuyiifu ng'oli mu nsonga ze olaba kiba kiggwa edindako obutiiti omuwa amagezi abuggyemu kati
culture yaffe kuva dda esomesa nti obutiiti bwa mu kisenge era yolina bulaga bbaawo yekka. So right now nze nkola n'obwa beauty abawala batera obwambalira wabweru ku bikini ku biiki z'e Dubai naye nga okuva nedda obutiiti bwo bwakwambalira bwakwambalira baana baakikyusa. Ekyokubiri obutiiti nti woba ogenda mu nsonga zo olina obujjamu. Yes. Naye nga kati obutiiti ntunda obutiiti ntunda ebintu bya bed issues nina n'ebintu ebirala byenkola. Yes. Kati tutunuulire abantu bano booguza obutiiti eyo bafumbo. Baana balina ba boyfriend baabwe ate osobereramu awo pozi ngo olaba ne bakadama balina bababa. Oye sagala nyebire kati go webuze kankubule akantu kamu nze bakadama be basinga okumpagira era mbagala nnyo nze savuma kadama. That is very good, yeah. Bampagira nnyo n'ovuga emmotoka ogenda kola delivery Sharjah genda kola delivery wabutandika okuvuga emmotoka eyo. Nina delivery guy wange anvuga waliwo omwana ngagamba no Sham nze njagala aba Sham Beads watandika okuvugira ku nguudo ze zonna nalaba zifaanagana zambuzabuzanga nga tuwe tugenda tutindowooza tetugenda kudda ate nenda nga tetulinga abakoma Olivance enguudo zibuzabuza still era ino soko zannema ziri ino soko taking lessons ziri enguudo zannema nze nasulanga ne mu hoteli nga ndaba oluguudo lugenda yita mu hoteli emmotoka zindomera enguudo ze Dubai obezo nti wobera mu hoteli oboziraba hoteli gye twasulako twalaba enguudo nga tulaba wansi awo emmotoka ziringa ziyita mu hoteli wakati wetu era omunagira bwenenga abantu bannange abasajja bakola ekibuga. Alhamdulillah singa nekyaffe no kibeerawo ekyo bano baleke bano baleke mwabalina eddoboozi lyaffe enjala bayirawo omuyala tebamuteresa mmere enfumbe bamuteresa emmere eri ku musiri. Omanya nti eno Masiko giwummuza wano naye Dubai omanyi nti eno Masiko gisasula miliyoni 3 nga bakusanze tojambadde. Ate batugamba n'otugamba nti ow'ebigere waasalira we batasalira fayini naye nga ate tekuli ba traffic kamera yokka weti yekimala. Fe weziri wano kamera naye nalaba akatandika kamera nga teri kamera yandabye wano okakasa eza extra digest zizo pozi zino ze tulimu mbadde manya eze simu ye kyova nyize ku simu yo zino nedda simu ye recordingira wansi eno zino kyeyo Infinix. Alhamdulillah. Sham njala tutunuulire business eno etambudde etya. What has been your biggest challenge in this business? My biggest challenge kutuuka mu bed space nga abaana bakuyise jangu tulukire obutiiti bakasitoma ologeze mu bakasitoma n'oluka obutiiti paka sawa nga 9 n'otandika ojjukira ogendayo nga abaana bakomyewo okuva ku duty sawa nga 2 sawa nga 1 n'oluka obutiiti okuva sawa 1 paka sawa nga 9 oli mu bed space n'olumu ekifuba n'olumu omugongo naye kati nabitereezaamu I do deliveries order kati ate abaana banzibanga nnyo nga abamu akosa order n'otuukawo yakumenye n'atakuwa ssente oluusi n'akugamba nja kuwa ssente n'atazikuwa oluusi n'akugamba Shamu ojja kujjono ne ssente jjukira oteekamu transport okuva w'ensula paka waali 12 dirham n'okuddayo 12 dirham that is 14 dirham to 15 dirham ssente zange ziba zinsala gye mitwalo 15 gye mitwalo 15 plus 15 gye mitwalo 3 gye dirham 3 ssente z'abasajja abo zizitowa okitegeera nga takusasudde ssente olusi obutiiti naye kati mbeera waka oba nkuba ye yatonya mu ssente zaffe mu Uganda anti b'omusana gwaka mungi kati tugambe ogwabwe gwe gwayaka ennyo mu ssente omusana ne zibeera nkalu ezaffe ziba kati Sham bids zino ekitegeeza omuntu akubuulira ekika ky'ayagala n'ozikola n'omutwalira ayinza okuŋŋamba kati nze ntunda pa line omuntu ayinza okuŋŋamba njagala line emu lwakuba kati nze sinandikulazeeko neesibwa mbadde olw'ensonga mbadde nina ebizibu byange wemba nina ebizibu byange sizambala n'ebizibu bwe biba biwedde nga nzambala n'obwokubigere kati pa line emu weeti ya sijja kwogera ssente wano ku mpewo ntunda pa line kati waliwo abaana agamba njagala line 2 line 3 nenkola order I always give them 2 to 3 days of deliveries nembukola nendelivaringa
idea ogijawo yokola beads zino kati idea yokola beads we mami wange kuva buto tuluka ensawo tuluka obutiti mama nga akola nnyo handcraft akola nnyo ebintu byewaka kuba amabulooka bikinze teri kye ntamanyi kukola Ibra manyi okuba amabulooka manyi okupoota manyi we bapanga omusingi manyi we bapanga taanulu manyi we bajooca manyi we baluka beads manyi we baluka ensawo manyi we balima so ebyo ebintu nabigira ku mami wange tofumbirwa kola bukozi sente olye sente no chini no fumbyo gwo nze njagala kuzaala ala musajja byayagala okuleeta gobirina nze nino zaala mukwano njagala kuzaala njagala kufumbirwa guno omwaka inshallah era enna ali eyo nga ali ready amanyi batujaji nga baga ha ne oyo shamu nga muyaye SHAM BEADS aso zaala mukwano so setolinga but anyway nga tuvudde eyo siri ku advertising one so nali wano mu lockdown nga nkomyewo ku vacation yange eyokumalako contract yange eri yasooka emyaka 2 ekitundu we nakoma mune lockdown netukwatira wano March lockdown yasookera ddala kane ntandika oluka wano obutiiti abaana abalala bagenda ku TikTok nze kyanfuula busy butiiti nenga wae kantandika oluka obutiiti nga bwe bunfuula busy mu lockdown nze baile sakula na ku TikTok mu lockdown so munnange nga mbutundira wano kati nenzamu nenfuna idea ne batugula nengamba kanzireyo Chenasoko okujjukira parkinga mu nsawo yange nagamba naye lwaki si parking obutiiti kyewasookerako okulowooza mbadde Dubai teri butiiti lwaki si parking obutiiti n'obubatwalira ne parking obutiiti nabusuubula somewhere ne mbuparkinga nengenda nabwo era omwezi gwange gwasooka gwa March nga woolaba olunaku lwa leero era lwe lunaku actually olunaku lwa leero lwe lunaku lwe natandika SHAM BEADS Dubai. So you made a year this year? Yeah, I've made a year today. Wow, in that is Dubai very good. With SHAM BEADS. Okay, extra digest mugoba nsonga kwetuli. Of course, tufuna abantu they share their real stories. Ne batunyonnyola kino kiri at the end of the day. Ono mchala agamba yandabakedde wa chameleon eyo. That is where gye yansinkana. Mbadde nze siddanga mukulaba. But it is good I've met you today. Yeah. Business eyo ogitambuzza otya ku online abantu responding batya era pages zo zeziriwa abantu basakufuna batya ku online for delivery. What I can tell you, last year has been my year. So far today I've made a year on TikTok. And today I've made a year in SHAM BEADS in Dubai. Waliwo SHAM BEADS Uganda and SHAM BEADS Dubai. SHAM BEADS in Uganda making 2 years. Wow. SHAM BEADS in Dubai I've made 1 year. SHAM BEADS in Dubai I've made 1 year on TikTok. So I used TikTok enyambye nnyo kuolangira okusinga emikutu eminanze tonyumiza Facebook, tonyumiza Instagram, tonyumiza biki TikTok ekinkubidde. Nkoze investments mu TikTok. Nina bye nekoledde mu TikTok lwa ku advertising business yange. So nze business yange etambudde nnyo ku TikTok kutunga kwenangira nkola live nenkubazi live nentambuza nagenda actually na link kozeseza bu business card awo ku NASA. Nagenda na bombu flyers ngambuga bantambula bedspace. Bayiza abo mwezi gwango gwasooka guno gwenyini gwendimu ogwa March Dubai tegwali mwangu nafunanga sleepless nights ebintu sibyangu business sinyangu business Dubai kabere wa mobile money kabere wachi kabere atunda amatooke kabere atunda African food si kyangu okufuna ba customer si kyangu so kyova ntunulira omwana ali eyo omuwala adda ku social media notandika ovuma omwana omuwala ina kye yekolereddewo kiba kibi you don't know how we hustled nze nsiba nnyo ngamba abaana abali ku TikTok nze wenzijanga nkunamye n'onvuma Mvuma, you don't know how I've hustled. Toma background yange. Wolaba nti nene Ibra oba muwadde pek. Nonga manti ndi malaya ndichi. You don't know the story behind what Ibra muwadde pek. Oshitega we've hustled. Nze SHAM BEADS okuyimirirawo. Tebibadde byangu. Okay, tukole bwe tuti. Njagala kutumira ku mwami Hassan the Rock owa Mpombo African Restaurant awo Neif Montreal nkutumiddeko nnyo Hassan the Rock era nga ye coordinator wa People Power ne National Unity Platform Dubai. Hassan the Rock ne Ajat Sharifa mbatumiddeko nnyo. Njagala kutumira ku munywanyi wange omukulu amanyiddwa nga Michael Mukalazi. Nkwagala nnyo taata
njagala kutumira ku Sise Mutes, njagala kutumira ku Blood wange amanyiddwa nga Lil Kim Swagger, DJ Kim Swagger. Nkwagala nnyo li Dubai awo. He's a good man. Njagala kutumira ku Waswa, njagala kutumira ku Ziyadi. DJ Ram. Nange ntumire. DJ Ram omumanyi. DJ Ram mukwano gwange nnyo. Ram nkwaga, by the way, Ram alina ekivvulu agenda kutwala karo kasiita March ono nga gwako. DJ Ram atwala karo kasiita e Dubai, ajja kubeera e Dubai abeera aleini akubesho. So DJ Ram ne Abu Dhabi. Salute DJ Ram. Tumira ku bantu bo naye sooka na baawo. Guys, chenso bagamba batulaba sawa zino. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bajita batya? SHAM BEADS. Spelling erichi? Eri SHAM then BEADS. Yeah. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Step up with SHAM BEADS. Gendo subscribe ngonyiga akakade. Don't forget to subscribe on Ibrahim Kasa Digest Mugoba Nsonga. Thank you. Asante sana. Don't forget. Ibane ngolemedde ku mwami bra. Omanyota nti yeggwe. Ali ze tonalaba bank account yange. Nange zinalaba bank statement yo. Don't forget to follow my TikTok page, SHAM BEADS, Instagram page yange, SHAM BEADS. Temwerabira bamikwano. Don't forget to subscribe. Kyekisinga ekikulu. Nsooka okutumira omukyala gwe bayita Ajati Mutes Azena. Mama wange. Nkwenda ino. Assalamualaikum Hajati. Ajati nkwenda ino. Kubanga singa tiniwe. Singa tiri wano. Ajati gwoli kutumira ebintu bino alina ka internet anabibona. Mama nga ali ku social media. Kankubuuliyeko Ibra kyama kimu. Nze omwezi gwange gwasooka gwe nafuna salary wange Dubai. First contract yange nagula mama nga iPhone 6. Ne mujja ku Samsung ne muyigiriza iPhone 6. Nze yasooka muyigiriza WhatsApp. We namujja ku iPhone 6 ne muza ku 7. We namujja ku 7 nga bagimubyeko ne muza ku Samsung. We namujja ku Samsung kati namuza ku iPhone X. XS Pro Max. Kati mama ange gobanya buli kyenkola akiraba. Ne wenkola ebikyamu era abiraba, ne wenkola ebirungi abiraba because amanyi nnoonya ssente. Tumira Ajati tukutumidde. Ajati Mutes Azena nkutumidde aweiganga kansala we Buniro. Ku district, yeah? Yes. Oh, that is very good. Nawani nkutumidde. Ali ku ticket ki? Mama ange. Sibimanyi nnyo ebyobufuzi sagana bingira. By the way, I wasn't happy okuba nti ali mu bufuzi. Kwa ebyobufuzi si byangu, sima abakukubye sima. Yali afidde ne mu kalulu mama. Mbandi e Bulaya, ate mama wo bikyagudde. Nkaba ninga jaja tebadde Dubai si ofaaki. Bulaya. Tebanvuma ano nti naleese omuntu n'alimba abantu. E Dubai Bulaya, buli alinnye ennyonyi. Eba Bulaya. Eba Bulaya, ne olinnye ennyonyi ng'ogenda Sudan, era oba ogenze Bulaya. Ne olinnye ennyonyi ng'ogenze Rwanda, ogenze Bulaya. Vaawo naawe. Nze kasita ninnya ennyonyi mba ngenze Bulaya. Ate mba ninnyewo taxi, oba ninnyewo kagaali, oba ninnyewo kada. Alright, tumira omuntu omulala. Era ne wano ndi Bulaya, mbuza lwaki. Nalinnya ennyonyi okuva e Dubai okujja wano. Tumira omuntu omulala Ajati tumumaze. Omuntu omulala gwe ntumirako brother wange, bamuyita Ndido Najib, first born waffe, King Farmer. Assalamualaikum Najib. Kwagala nnyo, ntumira nnyo Alan Cruz. Nkutumidde, ntumira nnyo. Alan nno mufumbo. Mutumidde, ntumidde ko Tebasalamu akantu kano ne bakusamba. Ntumidde nnyo mukwano gwange nnyo bamuyita Locks by Derek asibawo enviiri e Dubai naye gwe mulimu gwe. Salute. Alookinga enviiri abalina dreadlocks abagala zirookinga. Omuntu owokubiri gwe ntumirako ntumirako Sumaya sister wange lawyer Embale, ntumirako Abeka Matanda bawe. Ya be bantu bentumirako. Ekyokubiri ntumirako Ibra. Kemukasa. Bange. Nkugambye sinenze omusajja nga tannanteeka computer, tannajave, tannaleetkola tannakyala taba musajja wange, so amuintroducinga mu mpewo. Idris owulidde obubaka obwo bukutuuseeko. Owaye tatunga oyina nnyingi. Ozirabye otya? Ndaba kugira bw'otyo mukono. Zino zaaki? Eno yali accident. Nagamba boda yankuba. Nali nva mu ddwaliro ekibuli. Boda n'enkuba. Kati I didn't want to be with cars. Abaana bangi balwanyisa nnyo enkovu. Actually abaana bankubya nnyo. Shamo ine eddagala ly'enkovu. Sina ddagala lya nkovu nze nazikavaringa wano. Otekako tatu. Ne wano yali nkovu n'enkikavaringa. Yeah. Okay. Ne wano waliwo enkovu n'enkikavaringa ne tatu. Ate wano?
wano just nakikola because I was addicted nga maze okuba zino nenkyagala nenkola waliwo endabyo obugambo wano buno obugambo buno butegeeza bulamu bwange obwokuhasolinga kuliko hustle, reality, respect, hope okubeera n'essuubi tatu ezo za mmeka kisinziira akukubye kati waliwo abakubira emitwalo 2 nga ze batandikirako waliwo batandika ku mitwalo 15 waliwo batandikira ku 3 4 5 kakadde nkaaga it depends how small it is, how big it is. Allo na mugambo otya ku ssaawa esembayo ng'ogenze ne ttatu nja kwenenya nja zijjako buli muntu yenenya buli muntu yenenya Ibra naawe leero waliwo ebikolobero by'okoze wadde okimanyi olwaleero sijjukira obadde ndi naawe Ibra ng'olina ebikolobero by'okola olina omuvubuka gw'oseseza kateyeefukiri omanyi nti n'okuseka ennyo mu busiraamu ekyo kikolobero eddiini terikizibwa sseka nnyo wadde okimanyi Ibra anyway Sham ngenda kuba nga nkuleka but it is good okubeera naawe here on the show nkubiriza abantu abali abatulaba mu supporting omukyalo ono mu byakola kyakola tekivoola kyakola tekimenya mateeka kintu kirungi nnyo so mu supporting naawe nkukubira omulanga you empower other girls out there. I'm always doing that. Be empowering then mulwanise nnyo negative energy. Because negative energy agenda balemesa to be successful. You're right. Bana Uganda abawangalira e Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Alaini, Musafa n'ebitundu ebiriranyewo bambi mwebale kulaba Extra Digest mugoba nsonga. Muli balungi nnyo tho mulimu ababeera bayombayombawo nga bavuma. It's fine ababeera bavuma bakola ki but I know mbeera ye bakozesa ekyo naye nga tebaagala bayira abantu abasinga abatuvuma ku Facebook temwagala kutuvuma nammwe temunyumirwa kutuvuma mbeera so mbeere bakaka ne mutuvuma naye mudda mu reality walina mwe mwebuuza kye mukoze nga tekiriiyo bangi nnyo mwekweka mu fake accounts naye ng'ekituufu nammwe mukimanyi nti accounts ezo muzirimu lwa mbeera waliwo omwana anfuukidde obuzibu kyokka nno omwana muwala ali mu fake account esembyayo ba 84 bannanga omwana anvuma oli malaya weetunda tolina naye nga when it comes to my page what I've done yandibadde awuliriza actually nze mbulirira nnyo abaana before nga whenever mu week tesobola kuggwako nga sibuliridde baana ne action zokka zenkola mbulirira nnyo abaana ne bagamba oli ku ddungu oli yonna gy'oli oyonoona datawo oyonoona yatayimuwo n'otalako ka data but mbabulirira nnyo ne bagamba use your internet well. Very good. Nze ndi wendi because of internet. Use your internet well. Tunda ebinyeebwa. Tunda kasooli. Kuba yagazisa abantu business yo. Jiwane jikuba abantu mu maaso. That is what I'm doing at my age. Nkozesa nnyo social media. Other than okuda ku social media. Kashamu, kamalaya, bichi. Create something. Abamu manyi okujja mu inbox yange noga Sham kati creating enti yiya. Onayizo tya bawo. Bawa nayambala olugoye lutali lugolole. I know. Oshitegeera kati nawo so yiya creative ate negative energy eno tugikendeze. But abantu mwenna abali emitala wa mayanja nga muli kubyeyo. I salute you so much. Thank you so much. Temupowa, temuddiriza, ekigere kiremereko ku muliro, mulemezeeko paka. Then namwe abanafuya abalina kye bakola nga kiri productive. Mukola kibi, muddirizeemuko. Muddirizeemuko abantu muleme bamala mu maanyi at the end of the day. So Sham, thank you so much. Wa alaikum salam. Nja kuba nkunoonyaako. Naawe oba okomyewo next time we shall have an interview nga tuli wano tulaga waakawo abantu balabe ebintu ebyo ebintu byokola weebale na kulunda omulimu gw'okulunda si mwangu you told me on phone ente zange zazadde ente zalwadde I was very happy about that statement. Waliwo embuzi ensumbuwa nakikula ekibuzi kizungu n'ekirwalalwala amaaso mukisale mukirye sisobola kubanga kisajja kye kinyambako okufuna breed endala kye kiriwo ng'ekizungu nti it was so expensive so guno omwezi n'okijjanya ne kidamu ne kirwala I don't know what's the problem. Webala okulunda. Alhamdulillah. I was very happy when you told me brother tusakola interview leero
ndi mu mbuzi n'ente mbuzi zange endwadde n'ente yazadde biki bla 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 but thank you so much abantu bandaba mu category eno balowooza next time we shall have an interview ku farm yo gyokolera at your home inshallah okay Ibrahim Mukasa gemanya gange Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Tony thank you so much to our sponsors mwebale nyo mwebale to the girl child out there I love you so much the girls out there mbagala nnyo the girls who are hustling tote kutugamba all girls all the girls nga they are not hustling I love you all girls who are out there hustling like Sham Beads. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. See you next time.